singa n'atandika okukula singa tunaafuna ekifaananyi ekituufu ate bino ennaku zote bikyasobola kwebulizaayo ne wamala ofulumayo nga listi nejja neeraga nti Abamerika 57 bamaze okufa mu kaseera kano nkulayirira olutalo luba lugenda kukwata kkubo ddala because after experience ya Iraq, after experience ya Afghanistan, public opinion mu America yafuuka ttaafu nnyo ne bamanya obulimba bwonna bwe baatuusibwako. Olaba olutalo lwa Iraq lwabeera announce mu mwaka gwa 2003 naye kyatwala mpaka mu mwaka gwa 2014 public opinion mu America okutabuka newaliriza President Obama ogenda okujjayo amagye ga America okugajja mu Iraq balitayaringeyo. Olaba wakati wa 2003 ne 2014 akabanga kaneneko naye ate kati olutalo olwedde public opinion egenza ogendamu ng'equestioningirawo immediately. That will also be very crucial. Dimutalo n'omukulwanira okwalo mpaka president ngazze eri Congress n'ensonga ennywevu kuno kwonna ali mu kwebuzaabuza ababaddemu essuubi nti mu wiiki gavumenti singa bemaze okugwa n'enafuwa ajja kudeclaringa victory ajja eri Congress ajja okwogera eri Congress ng'olenda ayogera ekimaze okuggwa. Iran ekyafuusa akayinja k'omu ngatto as of now and until further notice kirabika bakyasobola okuba sustain. Haji Kassim Kayiira tusiibule abawuliriza akadde katukutte. Oh subhanallah wena sinana mukaba twayisemu ddala eddakiika ziizo naye akaddeeza tufunye Katonda olwayo alhamdulillah tusaba Mungu yeeyongere otutaasa bingi ebiri mu kukyuka mu duniya oyinza okulowooza nti gwali ekakungube oba alyekasajjagirwa bino tebinnaba kutuukako naye impact eri mu kujja economy y'ensi yonna egenda kubeera ng'ebeera affected beeyi y'amafuta egenda kugira wojjira n'ogaa nti Uganda singa twabadde refinery yaffe n'omanya nti otufuta otwaffe weetuli tunaanywa kutunywa otwaffe wabadde obeerera ng'olina woogumira naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekisinga obulungi atutaasa embeera embi akkiriza okusiiba kwaffe ate ng'akyatwazisa ate ku bulamu atwongere okumanya n'okutegeera n'okusobola okubalansinga wakati b'ebyo byombi. Sebo weekend ennungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase mu mbeera gye twesanzeemu kaakati naye n'ensi world order ebeeko bw'ekyuka tusaba Allah atuwe embeera empya embeera eyitiridde ey'obulyake ey'obutali bwenkanya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe embeera ate n'asinga ku eno gye tulimu kubanga oluusi oyinza okuva mu eno ng'olowooza mbi aye n'oyingira mu esingako obubi. Tuyanziza wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde ne Haji Kassim Kayiira program The Bigger Story ensonga enene mbadde omugabi matubuhut nzalo za sazada Ssaabasajja erya Kyaddondo tukwaragane nate ate ku Monday inshallah mu program ya Mpulidde Kamenya kujjukiza wa Moods Management Services genda yo ebukoto wali Kamule building obeere nti obakwasa ennyumba ze z'abapangisa olekerawo okweguba nabo bo bajja kubanjiza abapangisa bakuwe ssente zo mu budde ate nga zaawamu okumanya ebisingawo bafune ku 0783 oba ku 0703550779 0703550779 beba Moods Management Services bakafulu mu kusolooza enju z'abapangisa ab'ebyemizannyo kabajje ate nabo bakwongereyo mu program ekivukutu ky'ebyemizannyo. Tuyimirizeewo esswala eya dhuhuri. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sumaya Islamic Primary School ensangi essomero eryensigika mu kubangula omwana wo n'avaamu omuntu ow'omugaso anaakugasa kuno ku nsi. 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna kakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu pharmacy zonna era lyakakasibwa ne NDA nga bali wamu ne edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM.
ekuleeteddwa Khurafa Islamic Senior Secondary School endejje Lubugumu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya adhan ku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Khurafa Islamic Senior Secondary School essomero erisomesa eddiini bw'Isiraamu mu bujjuvu, shuba, idadi ne thanawi. Balina n'enkola ya tahfidh ey'okwassa abaana Qur'ani ku myoyo kati okuwandiika